Mama manchi yakola. Yasa akabokisi. Nampa sente nangamba nyine emitwalo 18 simanyi bazirikodinga olimba ate zirikodinga. Naye nsaba oluyimba ogenda olulikodinge. Ozako lwakuwa mama wena wenchanga kumisinga nyonyonyo. Munyo kunyira mama wonga yambadde sapatu emumyufu emu ya bbulu. Ng'ekisika ebisikati bino ebyasensuka ebiyulifu. Nimugamba mama yize kiki lwaki oli bwotyo? Yali asula atya? Yali asula bubi kiwempe. Yagulamu kabaawo yamenya akabokisi nga ndaba. Ngatto yasigala yambala obusapatu bwa bbulu ne red. Yakolamu kisa wadde ebisigo by'okwesiiga. Yali musiiwu. Otakudde. Ntakudde ensiriŋŋanyi. Naye amazima okufuna ensiriŋŋanyi anti abavubisa ensiriŋŋanyi twali bangi ku mwalo. Twalwaniranga nnwanire kuba tezibeera buli wamu. Zibeera awantu awatoberera. Ng'ate waliwo engeri y'ekifaafu oba ekibaawo. Kati nga watoberera. Kati awo zibeeramu akabuubuuta ako. Abasajja abakulu baali bazivubisa naffe abaana. Kati nga batukanga ekiseera nga bamba. Okusangawo obusanzi ng'otakula abantu wasubira okujja ensiriŋŋanyi ze nga kuba. Twavubanga n'ebyennyanja nga butuuka ku bbalama nga tugobye nga babituwambako oli n'abitwala era kuba obulamu bw'omwalo tebwangendera bulungi bwamukyunya nnyo. Balina nebankuba netuuka ekiseera nentuuka ekiseera ngenda ne ku kitanda okunzijanjaba namalayo ndowooza bekisinga 2 neŋŋamba nedda mpandisa kati kankikole ki kankite oba nzireyo ebukomansimbi naye nga bwe ndaba okudda ebukomansimbi tewali kiddako ate nga nkoze ntya naye nga buli wenzijjukira embeera maama mwali ndaba ate nga nyina olemerako tubeemu n'akaki n'akasente maani obulamu bukyalenjinga 5 kyenjagala otegeere obulamu bukyalenjinga omuntu yenna azanyira kyova olaba nayiga okuwa abagagga ekitiibwa nze nakula simanyi lwaki abantu bawa abagagga ekitiibwa nakitegeera mugagga kitegeeza kubeera ng'ayise mu bizibu ate si buli abiyitamu nti awangula wabula bwe wibiyitamu n'owangula oweebwanga ekitiibwa oyo ye mugagga. Tunulidde maama. Namukubira n'akayimba okusinziira ku bintu bye nayitamu naye oba bye nalaba ayitamu. Nga wadde wayise emyaka mami naye totya nnina okuwangula awawakanirwa lumu ndituukawo nga kyeputege ekipulimo. Nsindikira Sala Musite beera nga mama Ronaldo esala y'omuzadde kikulu toko ansabye mama wadde wayise ebbanga mami naye totya nnina okuwangula awawakanirwa lumu ndituukawo nga kyeputege ekipulimo. Nsindikira Sala Musite beera nga mama Ronaldo esala y'omuzadde kikulu toko ansabye mama nga wadde wayise emyaka mami naye totya nnina okuwangula awawakanirwa lumu ndituukawo nga kyeputege ekipulimo. Nsindikira Sala Musite beera nga mama Ronaldo esala y'omuzadde kikulu toko ansabye mama. Nakayimbanga true story era weekali ng'obulumi bususse nakayimba ng'obulumi bususse. Mu process eyo mama wange yali mulokole yesi musiraamu yali mulokole kati essaawa ebiseera ebyo yali asaba nga alina ekyakiwaasabira bagiyita Lambo Miracle Center bambi ng'ennaku ye gyagiwummuliza yatulekanga mu nnyumba ey'ebifaafu etaliimu gye bakubamu ebiwempe n'agenda okusaba kati nagamba nga mukazi ono kireka bambi ennaku bw'emuluma ng'agenda mu kyaki eri okuwanjagira Mukama kubanga gwe tuwanjagira tewali mulala. Nasalawo mwegateko muŋŋambe maama lwaki nange ejjo ntwala endabye bwe musaba
Munnange ntandika okusabanga ne maama mu kyaki eyo kyaki yamirako Sentalambo. Nange ne nfuuka omulokole. Obisira mu buvuddemu. Ogoberedde maama. Ndaba ngoberedde maama. Yawumulizanga ennaku. Kati gye nsanga omusajja yali ayimba ng'ayimba kadungu kamu. Nga naye bamwita Kafeero Paulo. Bambi oba abeera wa. Olunno nzija butya bwe ntandika okuyimba. Kyobadde wakitegeddeko bwe ntandika. Tugenda mu maaso. Tutambule. Kati omusajja kyesikunyumiriza kanzirako emabega katono. Bwe nali ku ssomero abaana bwe baavanga ku ssomero nga batutadde natuulanga ku ddirisa kati nga mpulira ennyimba naye nga n'ennyimba zirwa basudde ze bayimba ebintu bino nange mpuliranga asobola omanya okubeera nga owulira ekintu era nze okuva obuto ojja kubuuza nja waliwo omuganda wange anzira kuba mutanakaweya Sharifa oyo abimanyi obulungi nakula buli kye nakolanga nga nkiyimbamu akayimba. Waliwo akayimba ke naye mbedda bakayitanga kayineemu nga tekalina makulu. Atali kayineemu n'entale tuutu tajja kujja eyo bya kito naye ndowooza Mukama ng'alaga abantu nti oyo muyimbi nga nange simanyi nga bw'onnyiiza nkuyimbamu luyimba bwe mmala okukola emirimu ng'era ngiyimbamu oluyimba olulaga nti ngimaze naye nga nze simanyi nga mbikola bwe ntyo so kati njagadde kuddirayo nti nalina waliwo amaanyi g'okuyimba ku nze ndowooza naye nga simanyi. Kati nyingira ekkanisa tukomyewo nsanga Kafeero Paulo ng'ayimba naye nga n'omusajja byayimba ono nange mbisobola nga muli mu mutima nkiwulira ekintu oba okiwulira munnange. Waliwo Kafeero w'okukizingo ow'okukizinga yali yajja ku kizimu yayita Paulo Kafeero ng'ayimba za Paulo Kafeero ng'ayimba akadonkamu naye nga wa gospel nga wa gospel ne muganda ebikyali wange ebintu by'oyimbira mu kyaki nange mpulira mbisobola. Kati ebiseera ebyo nenjagala nnyo n'ennyimba za Pastor Wilson Bugembe. Waliwo obuyimba ebiseera ebyo bampitanga kayero oba okamanyi n'ennyimba endala wakyaliwo essuubi okubeera Mukama kye yantondera okuba nazaagala nnyo nengana naye bino ebintu mbisobola naawe leka munnange bwakera ku makya nga ngamba maama naye olaba nakizudde nze nno ndi muyimbi. Maama omanyi bwe yanziramu yaŋŋamba mwana wange oba wakizudde kyekyo bw'oba okiwulira oli muyimbi. Maama obusabati bw'obutafaana obwo mu bigoye ebiyulifu ebyo maama yavaamu obugagga nga ku lulimi lwe n'akulangirirako yakyogera bw'oba oyagala ojja mukubira essimu tomuteke kulaba ne mugamba kange ne ngula ekitabo ne peeni kuba mpulira nsobola okuwandiika ebintu n'embiyimba nti genda ogula ekitabo ne peeni oli muyimbi nze nkiwulira nange bw'oba bw'oyogedde bambi nenziruka nagula ekitabo omusajja bamuyitanga musiraamu ku olwo olunaku natandikirawo okuwandiika oluyimba lwe bayita endiga za Yesu kuba jjukira nali mu kyaki lwe bayita endiga za Mukama sikyalumanyi lwonna naye mmanyiiko obugambo kati endiga za Mukama ffenna Yesu yatuyita okutujja mu nsi nga kyayagala atuwonya amagombe era tuwanguze n'ennaku y'ensi. Lwali utambula lutyo ngwedde emyaka emeka sikyali gyali mito nnyo bitono ndowooza era 17 nga 17 kati endiga za Mukama ffenna Yesu yatuyita okutujja mu nsi nga kyayagala atuwonya amagombe era tuwanguze n'ennaku y'ensi. Mukama mwesigwa. Kwe kayimba ke nasooka owandiika tugende maaso kawandiise kuba mu kyaki nnyo nkujjira obadde otya ate suuna nsumulula nnyo ku Sande y'olwo yennyini olunaku lunakawandika sirujjukira naye Sande yaddako nyingira ekyaki mbagamba bannange Mukama yeebazibwe nafuuse muyimbi nyimba gospel nti nkikubyewo bakuyita linnya kyolwo kizinga era aziizi kasujja aziizi nze amanya gange tegakyukangako nkikubyewo naye ngaekyaki otalina bivuga balina ngoma nangalabi ngambagamba mbane njagala mpeerezeemu mu kayimba kano nga bagamba ate tuganyeeko tebalina microphone tebalina wadde ebivuga munnaye nga batandika engalo naawe n'omwana w'engoma jjukira kalinga kangoma nganda mu lirikisi n'omwana w'engalabi ng'akuba nga sitandika kati endiga za Mukama ffenna
Yesu yatuyita okutujja mu nsi nga kyayagala tuwonya amagombe era tuwanguze n'ennaku y'ensi. Sente Maama mwali mu kyaki atudde atunula omwana ayambadde atya olwo ate era ayambala bulungi nga bwe yajjawo engoye engoye zeyakwanirizaamu ziri ngera zabeera yalinayo endala nga 3 naye nga zeziri era ziringa ziri kwegamba nga ne bwatakyusa kuba okwambala ebituli n'okyusa nodda mu bituli oba okyusiza atuddewo olwo maama mulaba atudde kyaki alina obutebe buno bwa foomu maaso oba mabega maaso maama kubadde agala nnyo okutuula mu maaso wamugambako nti wali lina oluyimba saamugamba nina muganda wandiisa oluyimba tugende kati awuliriza munnaye nkusesaaki kayimba nga nakakamalako bwe nti vases okala kuba bambi nakeerabira ebitundu abantu banfuwa omutwalo gumu mu 7 Azizi okyaziina ompeeko nga nzijjawa kuolwo ekyaliwo nga avudde mu kyaki okimanyi kulya paka mbuto kubaluma waliwo n'omukazi gwenzijukira bamwita maama Rebeka bwakyaliyo eyasooka okumpa 2,000 eyasumulula abalala kigula lugi maama Rebeka mukazi era asuubula mukene oba akyaliyo simanyi tugende munnange nga nfuna okwikkiriza mugamba wamma ndi muyimbi olaba nnyimbi oluyimba olusooka ne banfuwa gumu 7 ndi muyimbi kyamuddamu nakunsombuwa ntandika nempandiika olwokubiri nzijukirako nako ebitundu olwo nnaate lwo nfuna omukisa nti ku lunaku olw'enduyimba waliwo ne kakurusedi kulambu ku mwalo bakuba ennanga lwali ludduka luti era nalwo nzirako obutundu butono Mukama Kabaka Katonda tweyanziza okutujuna omukwano gwo mungi ekitiibwa kyo kingi tunakusinza ebbanga lyonna enyimba z'eddiini nova mu zino zemulwanire ledda konna kuyitibwa konna kuyimba bannanga abantu bagamba omulenzi ajje ne ku crusade ekaziru waliwo kyalo ekiddako bakiyita kaziru emyaka 17 baserebu kukizibu jango babira abempake munnaye nze buli wenayimbanga nga nzikirizibwa tugende maama yakigamba yasanyuka ne crusade yakyogera yagamba oyo maama yanangira kunangamba ojja kukuba amawanga era ekigambo kyemanyi kigenda kulanda era kiranda tugenda olimba ntuyimba era bampa ssente sikyazijjukira nezo nedda sikyazijjukira ezo sikyazijjukira naye jjukira nzaazizi Kasujja erinnya lya Azizi ndina kati ate abasiraamu baaliwo ku mwalo bwe nnyimba ku crusade kuyiku ebintu bya Yesu abasiraamu bangamba toddamu kukozesa linnya lya Azizi otuvodde ne bagamba nedda erinnya nze Azizi baali ntuuma ate nno gwe nnyimbira Katonda sivuddeyo kati sina bwe nejjako linnya lyange kale nga bwe nali mwana muto baabireka naye nga kyantukakoko nendooza bamani bakiraba nti omwana ayimbira Katonda tumuleke tugenda ku crusade ekaziru naye nayimbira ne bampagenda ng'omucuba olwo ngenza okuyimba oluyimba lwe bayita Mukama Kabaka Katonda oluyina nalwo balwerule nkuyimbiddemu wali Mukama Kabaka Katonda tweyanziza okutinyina omukwano gw'omungi ekitiibwa kyo kingi bwe bityo enduulu yali naye n'ebiwale byange ebiseera ebyo nalina bituwa naye nyambala nnyo gattuwa gana agapala galiko ebisawo nga gabbeeyiwa ebyamuvumba bino ebyemuvumba naye wagitegeerako bye nayambalanga nga bya layisi naawe bayitanga yali ya 3 ezo otyo yali ya 3 bwe nagenda Kaziru nenkuba nyimbala za gospel ovuddeyo nga muzira kati okuyimba kwange kutandisa otambulira mu mbeera y'okwezuula n'okuwandiika lumu waliwo auditions e Masaka nga baagala okulaba omuyimbi batugambye bagenda balikodingira mu studio y'e Masaka twagalayo omuyimbi mugenda kuvuganya tugende e Masaka mu auditions bali batwala abayimbi 3 waliwo yasinga nali wakubiri takuba bubbi oba yakusinga noga nti omuya yakuba nali simanyi nze asinga nze nali nyimba buyimbi nga sitegera n'asinga abakola abayimba atya wabula ate mwe twali bwe batugamba nti
oli yansinga mu kuyimba ne bagamba yansinze nze ndi wakubi ne batugamba buli mwagenda anonyeyo oluyimba lwagenda recording butajja okurecordinga ate ne musinga nga tumaze okufuna audio recording alinga ne recording akayimba bakayita bakayita mukwano gwo teguddirira buli kaseera obeera waawo nkwagala okira byonna yegwe wanga tanva mukatonda mukwano gwo teguddirira ala mukwano gwo teguddirira buli kaseera obeera waawo okwagala kwo si kwa bukusa kwagala okira byonna katonda kale katambula bwe katyo omanyi sikyazijjukira bulungi buliri kisomu bumbulako katonda kugulidde ekkubo zifulumye omukwano gwo teguddirira buli kaseera obeera waawo ebigambo ebyo bimanyi waliwo ensi lwetufunyaafunya n'olaba ng'ogirimu wekka buli omu takutegeera n'otuulaawo woosula n'okaaba amaziga ng'olaba amatama go gonna olina gawanirira na ngalo ng'obulumi buyitiridde nga ne bw'otayogera oli atunula mu maaso go n'ategeera by'oyitamu omukwano gwa Katonda teguddirira buli kaseera abeera waawo nakati waali wano atulaba era yatuwa ebyokwogera nakalikodinga ne bazikomparinga ate ne mba nnamba emu ne bagamba kati ate gwe nnamba emu mbagamba ate waki mwagamba ndi namba B nti kati tukyusiza bakyusa olwakolamu omulimu bakyusa onjukiza story ya David Bagolias envumu yamuyimiriramu oyimiriranga bukasobera ku mazima toyimiriranga nga tole ku mazima ekyo kifu kikyamu ate ogenda kuwangula otya mukama tabakusaidiyo obanga akoze eryato omuvuna agenda ku mazzi olitambuliramu atekwa kubbira tugende kayimba ne kasinga naye tebanyamba baali bansuubiza nti tugenda kakuba ku leediyo obuddu tebakakuba tebanyamba azira toni yali akolera eyo teyaliwo nze simanyi oba yaliwo kuba nze nali sibamanyi ebinyanyanyanya nali sibamanyi naye nakayimba kange nabeeranga nako nga bwe nkayimba ku kyakyo manyi gwe essanyu ku ngoma eri mukwano gwo teguddirira buli kaseera weerawo katonda bagalogira byonna tewatuusa ntambula etya okuvimba obukyatambula nze sivimba gwe basuze munaye nze sivimba impale teyakkamuko balansi sivimba manyi nakola nze sivimba nakola ntya nnyo katonda tugerema sivimba nze buli ekintu kwako ne bwe kiba kinene sivimba ne bwe kiba kyamaanyi nnyo nga kikyalenjinga ate sinafuwa bwe kiba nga kiri amannyo nga nfunye essanyu sizimba mbeerawo kakati ntuuka ekiseera mpulira nga omwoyo annumiriza okuva mu gospel kintu kinnumiriza okuva mu gospel nyimba ennyimba ez'ensi ali sitaani simanyi naye nagambye buno buweereza okudduka ew'omusumba okudduka ew'omusumba nakuteekako emikono nakubamu omuzimu ogwo tegwali muzimu tegwali muzimu wapi kakati nengamba mama naye maama mpulira nga njagala kuwandikayo oluyimba nga si lwagosi mulabe yakaabirawo ne bw'otakimbuulira ekyo munnange teyakaaba maama wange oyo mulaba buli kyemugamba nzikirizaamu yaŋŋamba kasita otawemula njimba kuba oli omuyimbi ayimba ku byonna bwatu be yaŋŋamba naye kasita otawemula mugamba naye maama olaba nyinza owemula tenaye ate tosobola kuwemula nga mpandiika akayimba bakayita kamuyoola ako nno nakalikodingira Kampala Kawempe kamuyoola tugende mu maaso kansabuliremu nakawandikire ku lusozi waggulu ku mwalo mukamukwano gwange kamuyoola mukamukwano gwange kamuyoola mukamukwano gwange kamuyoola mama akawuka kamuyoola namusanga Kampala omupaka enkadde nze yali ambuze nga simutegeera ono nga yenna yasiiwuuka nga mbutuufu akusobera kamuyoola bwe kuteeramu oluyimba lwe natandikirako kuyimba bwe mbanga nakimeekinga ne nkuwako ku TV
nenfuna n'erinnya mu kuyimba nimba ng'olwaleero ebyange byonna mbijje mu kuyimba ate ggwe ndowooza olina kuba obanga oli otya Brad oyimba myaka 17 obanga oyimba ennyimba ezikola amakulu essaawa ffe ng'ezaffe zetwasookerako nze zimu nazideliitinga nga ndaba oba nali nnyimba biki so kitegeeza ki nti Brad oli talented Katonda yakumanya yayamanye embeera yonna gy'oyiseemu ne gy'onaayitamu ne gy'oyitamu essaawa zo tolina kumalamu maanyi kubanga oli wanjawulo era osobola okukiba osobola okukyusa ensi okozesa amaloboozi era osobola okuweereza Allawo Katondawo n'oyimusa ne fulaga y'ensi yo bw'oyita ku microphone tugende mu maaso kati akayimba ako njakunyumiza butya bwe nkalikodinga bamala okugamba maama nemugana naye olaba mami kala kayimba kenagamba okuwandiika ak'ensi akatali ka gospel n'akamazi nanga nyimbiramu ne muyimbiramu nanga kalungi oyimbe ku sirimu mwana gwe nga bwe kuba kaalimu n'okukubiriza abantu okumira eddagala nangamba ogenda kukola otya oluyimba olutaga olulikodinge wakirufulume ndabanga oluyimba olugenda okubaako kyerukyusa obulamu bubambi ng'omuzadde nga yendooza yali alaba hiiti maama manyi kyeyakola yayasa akabokisi nampa sente nangamba nyina emitwalo 18 simanyi oba zirikodinga oluyimba oba tezirikodinga naye nsaba oluyimba ogenda olulikodinge maama teyagulamu suuka yali asula atya era oluyimba lunasooka okulikodinga ng'ogyeko luli olw'audition zaali sente za maama yali asula atya yali asula bubi kiwempe teyagulamu kabaawo yamenya akabokisi nga ndaba ngatto yasigala yambala obusapatu bwa bbulu ne red yakola mu nviisa wadde ebisigo by'okwesiiga yali musiiwuufu wadde okutandikawo ka bizinesi kubanga egimitwalo 18 gyagitandikawo mu ddala gw'ennyanja n'ebyennyanja kuba yali ku mwalo yamenya akabokisi maama yakamenya Katonda bwali akimanyi bulungi kyenjogerako naga mwana wange kati amenya akabokisi ampa sente ngamba ngenda kulikodingira wansanyuka nnyo ne ngamba ngenda mu studio kati ate yakabi ngenda kulikodinga luyimba luno maama wakati ebiseera ebyo Aliet Kisakye yali ayize ku mwalo okukuba endongo waliwo shoye nga sina likodinga obusente nabutereka nkyanoonya butaba ngendo likodinga nga ntomera omusajja gwe bayita Kiyingi Alfred oba omumanyi so nakati akuba nange wa Geoffrey Rutayo biseera ebyo yalatambula ne Aliet Kisakye wali awo Kiyingi Alfred ujamulaba wali neke nyini akimanyira kinjogera kakimanyi namusinkana kumwana mugana ebulaza kimanyi nze ndi muyimbi nsaba muntu ali nkube endongo mu bandi yammwe mbunganzo olwo ndaba nyina nagenda ku stage gunyina ngamba Kiyingi olina ennyimba ziwaliko mugamba njagira nnyimba nga sina likodinga nga bwe munkubira ebivuga ngamba netta so ko likodinga tumanyi oba oyimba mugamba kati nkoze nti okulikodinga nambuuza olinamu ku ssente ne mugamba inamu emitwalo gyange 18 nangamba nga nti ninnyo naye kulikodinga ennyimba mmeka tugambe 10 namugamba nyina oluyimba lumu lwe nawandiika naye wabeerawo omukisa nsobola okuwandikayo endala nangamba kale wandikayo ennyimba nga 3 ojje nazo tulabe tunalondamu olunaba lusaana olikodingi nampe namba y'essimu Kiyingi Alfred bwe naddeyo ko nempandika oluyimba olulala lwe bayita wanjagalira mu bwavu bwange nempandika n'akayimba awo akalala bakayita Tracy zonna nkyazimanyiko obutundu bwobwongo tebugwerayo kubirako ko wanjagalira mu bwavu wanjagalira nebivuga wali obyekuyamba otyo era nga bwolaba nkola njagadde ekikukolera wano wenyini wanjagalira mu bwavu bwange n'oguma maama kale waleka abagagga n'osiima nze obulungi mwe bwakuyinga n'osalawo be nange nkwagala okira bambi abalala leka tusigale ffenna wanjagalira mu bwavu bwange nakali akatrese neziwera 3 owulira nga bwe mpandiika bwetyo obuyimba Kiyingi namukane mugamba nga wayise nakusa ne mugamba nazimaze ennyimba ziyo ziwandika nozikwata mutwe sirwawo
ne muganja njagala kujja ngamba Wanasana miaka na muganja ntwala 18 naye njagala ndikodingire akiro ndikodingireyo 2 munasigala mu manja njagala kulikodinga zeto lwakute ziongera naye njagala luyimba lwako 2 kome mbena 2 kome kukizinga bampulire era bwe nadda bampulira ngedema munange kinjinga ngamba kalo jja kulinya moroko jeka wempe bayitawo ku 5 ku kobiru ndozo manyiwa unenga nkobe simu nganda gira nga tukeka wempe ku 5 oyambadde otyo abantu sagala obalwiso bagala kusekamu nanye biwale waliwo bino bijine bali ebigazi wa amagulu wansi ngalo ketoli nakasari kankali kamyufu ka katoji nga bugira boti omukundi gulabika naye nga mwendi nenumbe kawempa abo bandagira studio bali bagita Salviki ndoza ne kati ekyali yaba Martin naye manjali kingi musanga one Martin atuka sawa nga 12 bangamba wali denti ne bagana namide cyali mangasa okufuna ekyo kulya ani akuwadde oyo najja muna akasente kanga ka transport kwe nalindia nvubye enamwe kasoji kazizza funya akase funye yakyo kulyawo nga tuyingira mu studio ngamba ngamba kali tuyimbiremu soko ete sente ne bagamba bambi naye munkolero oluyimba 2 bagamba kijja kusinzira boyimba tebali basajja babi bambi kubanga twakubira ali eti kisaaki omwana avudde lambu ku mwalo kanterere nga nsoka nyimba kayimba kamuyola nga bangamba akukayise tugenda kali kodinga kati nga nyimba bwavu bwange ne Tracy ne bangamba n'obwo buyise kati gwosalawo ku obwo recordinga luliwa nimbagamba chageza bona bulunyi bangamba uyimba olwo recordise konti nedda kujja kwenda recordinga kwa mu studio ke Masaka ne bangamba mundi gumuti ye no bango oyimba bwoti ntiye ne bangamba kati yimira ku microphone bazo wajimira ke Masaka ogizemo ogwo kubi atanze nyine ekintu ekindi mu ngamba kumira ku microphone ate waliwo amanyi gemfuna njata akinga oba wange ekimbagula mandwa kulinya chakulinyira tegeda kuninja kuba microphone nusiya kuyimba munange nga njimira ko nyimba kamuyolo musajja nga akwata ki bakwata codes akwata ki yimba nga nduyimba nayimba teke ku teke bangamba katonda banze bangamba so recording olokubinja atembadde kochi nazili recordinga 2 omulundi gumukuolo ngobayimba Tracy oba mbwavu nayimba na recordinga bwavu bama recordinga kamuyola ne recordinga ne bwavu bwange bangamba kalujja kudda encha kubanga tugenda zikolako nayo jja kuddozi none swad sign na WhatsApp nti baba nazisirikira ku WhatsApp munaye neze kama studio bwaita wiki kinji nankubera ngamba nyimba zawedde ku mawozi none kati mwanade yo kumwalo nali nvuba ilanga nonya transport yanzizayo nenzirayo nenzinona wazidetira ku CD Bulinko yo okitegedde akola CD yange ate mba nebase nemenyeka yo tegulika ko toyina sente enyimba zange nga studio yagwa nzitereka ku Bulinko yamenyeka enyimba zange zabula Bulinko twendi mwana najiteeka mu naziwa kole ngajimpe najambaza akajaketi kayo kajjukira sonse kamu sonse eyo atoina jambalira mwe dizira kole nsobi na jambalira mu mpale mabega ebegenda kwatika nambalanga empale 2 kati Bulinko yange bamwesoka eyo kubinga sagala bajinzibe ko gyasulanga kumbe egenda kwebbange yatika agenda kijjamu najja oba tokyalina Bulinko obo ina kintu akadi Bulinko njituze Lambo waliwo omusajja w'ekikaali bali bamuyita Mulasi namugamu oli yali rasitanga twamukazaako Mulasi yalina dreads namugamu Mulasi imba kuyimba ku recordinga soko okuwemu ennyimba zino ku kizindaalo kino eki Mulasi ng'akuba kamula nga ngamba nyo naayimba namugamu Mulasi nziva Kampala nfulumizza ennyimba era ndi muyimbi kati awedde emirimu nangamba oli muyimbi totaddeko kuya ebisibi nagambye nze ebintu byange totadde obuviri olina mpatayo muyitira abantu bwentyo kawumba kamasama sina mtawana nalina amaviri mangi ebiseera ebyo nga ndi mwana mutonga nyina enviri nyingi biviri nenga biviri bino ebitali bya balasita naye agaviri agakulu ago ng'akuba bwavu ngamba bannange nyimba siso mugamba zange naye sabozi kubenga ku kizindaalo zitunde ku mwalo abantu b'oku mwalo bategeere nti nnyimba oba oli awo banansonderako bwe ndaba ngenze Kampala okutandika okuyimba n'okubeera e Kampala
ennyimba ku mwalo kimanyi zaatunda era erambo kati ndowooza ne Malanzira Yohana baba kati bakyammanyi kuba ndudde okuddayo ndudde amiina kituufu obuyimba nga bukati obuyimba mu kukuba ku mwalo butunda bantuma Kamuyoola ku mwalo bantuma erinnya l'oluyimba Kamuyoola ntambula nvimba ntambula kale sivimba mu bino naye muli mu mutima nga nkiwulira maama agamba omuyimbi w'eggwanga wange yewe ogenda kuyimba bagenda kutegeera gwani Kamuyoola natunda ku mwalo obwavu bwange nezitambula abantu babuteeka ne ku busimu abalina obusimu obwo babupensa nga mulimu memory card kubanga ziri siraba smart zaite teziri mba ntambula ku mwalo genda kujulibwa mukubiranga musimye muli mu mukwano gwange Kamuyoola ningamba banna wanjagalira mu bwavu library bukuba Kamuyoola ku mwalo nga sifuuse sitayiramu Laba inenge gyosisemu gundi edigi yabo onkange nange olina okunkya sebo siriwa kusaagirako siriwa kati nga ngamba no time is now ogende Kampala okukuba endongo ense mmanye nengamba mama olaba sigenda kufuukira sita ku mwalo ekyo kati kiraga nti ndikawo maanyi g'okuyimba nakuyitibwako okuyimba kati ngenda Kampala mama nangamba kituufu ogende maama wange okugamba etagaanangako kasa kiba kirungi ne mugamba naye neetaagayo kati natandika nti obulamu Kampala sina gwe mmanyi ekyamazima saali nagwe mmanyi mu city simba wakati pozinga